tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Ekirabo ky'ebyemmere eky'ensi yonna kye kisinga okumanyika mu by'obulimi ng'okumala emyaka 3 kibadde kiweebwa abalimi ne bannassaayansi. Ekirabo kino kyatandikibwa omwami Norman Bulaga eyali omusaale mu kulwanirira obutonde bw'ensi ng'alubirira okwebaza abalwanyisa enjala awamu n'endyambi. Abasawo bana be bawangula ekirabo ky'omwaka guno olw'enkola yaabwe eya saayansi gye bayita biofortification ey'okugatta ebiriisa bya vitamini mu mmere y'ekinnansi. Dr. Maria Andrade ne Dr. Robert Mwanga be bali abawanguzi okuva ku Ssemazinga Africa ng'ate Dr. John Low ne Dr. Worth Boyce bombi bava mu nsi ya Amerika. Dr. Andrade ne Dr. Mwanga nga bombi basawo b'ebirime abakuukuutivu basiimibwa olw'okutandikawo ennima ya lumonde w'ekikuta ekya kyenvu. Dr. Mwanga yakolako mu kitongole kya International Potato Center era nga yatandikawo emisomo gy'okunoonyereza ku mmere ya lumonde mu Uganda. Okuva mu mwaka gwa 1986 paka 1990 Dr. Mwanga yateekawo emisomo gy'emmere y'emirandira era nga mu ttendekero lya Namulonge Agricultural Institute mwe yatandikira. Waitambale ettendekero lya Namulonge ne lifuuka ekyokulabirako mu kitundu kyonna olw'okunoonyereza ku lumonde w'ekikuta ekya kyenvu awamu n'okumulima. Bannassaayansi bano bonna baamala emyaka nga banoonyereza ku lumonde okusobola okumuteekamu ebiriisa ebimusobozesa okuyita mu kyeya awamu n'okulwanyisa obulwadde ng'ate asobola n'okukulira mu ttaka lya Ssemazinga Africa awamu n'okugumira embeera ey'obudde. N'olw'ensonga eyo kati abantu batandise okweyunira lumonde w'ekikuta ekya kyenvu kuba ye alina ebiriisa bya vitamini bingi nnyo mu kifo kya lumonde w'ekikuta ekyeru alina ebiriisa bya vitamini eby'ekigero. Emmere y'ekinnansi esinga ku Ssemazinga Africa erina ebiriisa bya vitamini ebitono ekikosezza ennyo abaana bato n'abakyala ab'embuto. Ono lumonde ajjudde ebiriisa bya vitamini A agenda kutaasa abantu bangi okuziba amaaso ng'era we twogerera ku Ssemazinga Africa aliibwa amaka obukadde 2 n'omusobyo. Ensi ya China ekolaganye ne Ssemazinga Africa okumala emyaka nga mu mwaka gwa 2009 yayita ku America ng'ensi esinga okusubula ne Ssemazinga Africa. China ewanyisiganya ebyamaguzi ne Ssemazinga Africa ebibalibwa mu buwumbi 16,000 obwa dola buli mwaka naye nga mu kusiga ensimbi ku Ssemazinga Africa ekyali mabega w'ensi za Italy, Bungereza ne America. Wabula China bajjulumiriza olw'okukozesa obukujjukujjo ng'esiga ensimbi ku Ssemazinga Africa n'okuwola gavumenti za Africa ensimbi okusobola okwetuusa ku by'obugagga byazo eby'omu ttaka. Era kati Congo yakuwa kampuni za China contractor okusima ekyuma kya copper okusobola okusasula ebbanja ly'erina ne China. Kampuni za China zinokoddwayo mu kwonoona obutonde bw'ensi ng'ebibira ebisaanyizibbwawo mu nsi ya Mozambique era zisongeddwamu olunwe olw'okukozesa abaana abato mu busuubuzi bw'ejjinja lya cobalt. Wabula abakulembeze bangi beeyunidde nnyo China ku nsonga y'ebyenfuna n'enkulaakulana era kati banka za China ziwulira Ssemazinga Africa okusinga ensi z'e Bulaaya oba banka y'ensi yonna. Amakampuni ga China ag'obuzimbi geeyongedde okufuna zi contractor nga mu buvanjuba bwa Ssemazinga Africa ne Nigeria zizimba nguudo z'eggaali y'omukka awamu n'okuzimba ekibuga ekipya wabweru w'ekibuga kya Johannesburg mu South Africa. Ensi ya China yalagaana obutayingirira byabufuzi era ng'erya mu luleme ne mu luzise kubanga yo efa ku byanfuna so si bya bukulembeze. Yadde nga mu nsi ya South Sudan China yagezaako okuziyiza olutalo olw'omunda kyazuulibwa nti yali etaasa amafuta ge bagitunza naye nga yadde biri bityo Abafirika abasinga tebalina buzibu bwonna ne China era nga Abafirika 7 ku buli 100 be basembe n'enkolagana. Obulyake bufiiriza Ssemazinga Africa obuwumbi bwa dola obutabalika omusasi waffe Sentino katuwa ebisingako. Okuva mu kulembeza wa Nigeria Muhammadu Buhari okusuubiza okulwanyisa obuli bw'enguzi mu Nigeria, embeera y'obulyake mu Nigeria kati eri kalekaleko ng'omu by'omweru. Nigeria yongedde amaanyi mu kunoonyereza ku ssente n'ebyobugagga ebyali byabbibwa era nga 4 June Minisitule y'ebyamawulire n'ebyobuwangwa yalangirira ebyobugagga ne ssente ezisoba mu kakadde kamu mu emitwalo 9 eza dola ez'akazuulwa. Buhari yawangula akalulu oluvannyuma lw'okusuubiza okufeffetta n'okunoonyereza ensimbi z'eggwanga ezaali zakumpanyizibwa mu kitongole ky'amafuta era n'asuubiza okujja ku banene ebyobugagga by'eggwanga bye baali baatwala. Gavumenti ya Nigeria yazuula ekitundu ky'ensimbi z'eggwanga oluvannyuma lw'okukaka kampuni ezaali zeebalamu okusasula emisolo okugisasula era nga zino ensimbi za kusasulwa mu akawunti eri mu mateeka. Naye oluvannyuma lw'ebbeeyi y'amafuta okukka mu nsi yonna ebyenfuna mu Nigeria biri mu matigga ekyawaliriza gavumenti ya Nigeria okwongera amaanyi mu nsonga z'okuwamba ensimbi z'eggwanga ezakumpanyizibwa ezaali ziwera dola obukadde 3 nga zino zaaterekebwa mu nsi nga Switzerland, America n'ensi z'Abawarabu. Buhari agamba UN esaanye okwongera amaanyi mu kuzuula n'okuzza ensimbi n'ebyobugagga by'Abanigeria ebyali byabbibwa kubanga kino kyetaagisa. Katsuubire gano amaanyi agateereddwamu gavumenti mu zino ensonga z'ebyobugagga tegaabafe bwemage. Sekedde nze Sentino ngamba weereza ku Newsbeat.
weebale nnyo Jesentino naago gatutuusaako. Ebyabangereza okulekulira omukago gw'amawanga g'e Bulaaya kikyusiza bangi endowooza. Bataddewo okulonda ng'era abantu 5 ku buli 100 baagala ddembe, ekitasanyusizza zi bbanka na bannaggagga. Abagamba kino kiba kisuula obutale ewamu n'okuleetera bannansi okwejjusa. Abamu bagamba oluvannyuma lw'okusaasaanya ensimbi ng'oli mu nsi eziri mu mukago g'amawanga g'e Bulaaya abagwira bazzibwe bwabwe. Lwaki Abafirika bafaayo nnyo ku byakana akalulu naye nga weebityo biba mu byobufuzi mu nsi yonna? Bingi ebijja okukyuka wakati w'ensi za Bulaaya n'Afirika ng'emmere eva mu Afirika etwalibwa mu nsi z'e Bulaaya. Ebyabangereza mu Zimbabwe bikyali by'amatankane ng'era bagamba EU si yakulaga bukambwe. Kenya yeeraliikiridde olw'enenkyukakyuka kuba akatale k'ebimuli erina kanene ddala mu nsi z'e Bulaaya ng'era ebyenkulaakulana biba birinnyiddwamu eggere. Bungereza we beerekedde awo okuyisa ssente zino mu EU naye nga Bungereza webanga ekosebwa okubeera mu guno omukago osanga Commonwealth yandizibwa bujja. Kyonna abantu kye banaasalawo kiba kikola byafaayo ng'era we kimanyiddwa nti mu kulonda abasinga akalulu y'abawangudde. Newankubadde gano mawulire mabi okuva mu Bungereza kirabika nti eno yandiba enkomerero oba okusaanawo kw'ekirooto kya Bulaaya. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tulolindirira amawulire amalala ag'okya. Sigadde nze Survivor ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.